naye okimanyi okusiiba bw'obanga ogenderedde principles bw'obanga ogendedde ku nkola nga Allah subhanahu wa ta'ala bwe yagitulagirira subconsciously sijja gamba nti oluzinga buluzinzi weight naye ofuna weight entuufu ofuna omubiri omutuufu ne bannayo kuba mwakafaananyi olubuto lwo luno teruwummula mwaka ku mwaka buli kanaku ku makya lwaggulo kiro kulya kuba abantu tulya ekyenkya ekyemisana ekyeggulo ne bw'oba ogenda okwebaka n'onywa caayi olubuto lwo ne lutawummula. Can you imagine Allah designed for us a way of resting our guts? Katonda yatuwa okuwummuza ekyo kyokka ekyokuwummuza. What is the science behind? Kyekimu ku kikuleetera okubeera nti ofuna omugaso ogumu ogusooka okubeera nti ocontrollinga sukaali, the sugar, controlling sugar. Katonda yakikola nti bw'oba tolidde bingi science aliawo ne yeetabula n'obeera nga olina sukaali akumala mu mubiri. Mumanye nti bannange oluusi tulya oba tulya kinyumo. Bannange oyinza okubeera obanga bwendi wano kati ku Kisaasi College School ne baleeta ekyenkya n'enkikoona ku ssaawa 4 ne baleeta paani n'emmulya ne bambuuza hajja tukuweeyo ne kusumbuusa nazo n'enzirya ne bampa obusera n'embunywa ekyemisana nno ne kituuka nze bwe sirya ttooke mba siridde nendya ettooke nendya ebijanjaalo nendya ennyama ekyeggulo eka olweggulo awo evening tea hajja tuleete evening tea naye ne mukuba ate nno waliyo okumwe abagamba nze nnywa mata sinywa caayi mukalu bwe nvaawo n'ekyeggulu n'enkikoona nkirya mmeka ssaawa eyo 3-4 nakyo n'olya ekyeggulu. The science of fasting in controlling blood sugar, first of all, is in controlling the amount of food that we eat. Science omu ali mu kubeera nti tugezaako okukendeeza sukaali ali mu mubiri kwe kukendeeza emmere gye tulya n'emirundi gye tulya. Abantu abamu baagala okukola mukale nti you are just replacing meals, mbu tukyusa meals. Nakugambye bw'oba ogoberedde obusiraamu ne bw'oba ozukusa okulya Daaku toyinza kwenkana muntu alidde kyankya n'alya ku ssaawa 4 break tea n'alya ku lunch n'alya evening tea n'alya n'ekyeggulo egyo emirundi 5 ate nga buli lwali abakuta si kulyako buli akkuta noganze kyayiwa olweggulo nina omunywa ne muwuliramu kubanga olunaku lulamba nkoze ate n'ekyeggulo nogamba nkirya n'enkiwuliramu lunaku lulamba nakoze. So okusiiba ku controllinga blood sugar. That control of blood sugar can control diseases like diabetes or just the high sugar levels. Kubanga tukimanyi mu mubiri gwaffe omuntu osobola okuba ne sukaali omungi naye nga toli mulwadde wa sukaali, diabetes, that's hyperglycemia. Ndeke njogereko ku lusawo omuntu ng'obeera ne sukaali ali waggulu naye ng'ate toli mulwadde wa sukaali, kiri ekya sukaali okuba waggulu eventually oluvannyuma kikuleetera okulwala sukaali. So okusiiba ekimu ku migaso eminene ennyo kwe kubeera nti tukendeeza okulya emirundi emingi, okulya ebintu ebingi ne kituyambako okukendeeza sukaali ali mu mubiri. Buli lw'obeera nga owummuzza olubuto lwo okulya oddamu. Tukimanyi mu lubuto Allah yatuteeramu obuwuka obw'omugaso nti bw'olaba ekyenda abali ebyenda bw'oba obikkudde ekyenda kyo ebyenda ebimu birimu obuviiriviiri, ebyenda ebimu obiraba birimu ebintu ebiringa ebiseerera. That is protection. Allah yakikolanga ebyenda, olususu lw'ebyenda lubaamu obuwuka obulungi obutuyambako okussa emmere eno bwekyova olaba olya emmere ewunya akawoowo kalala ate ne bw'oba ogifuluma ewunya akawoowo kalala, okitegeera. Naye Allah yatukola nti olubuto luno mu kiseera kino ekyokusiiba obwo obuwuka obulungi, we call it the normal flora. That is the normal flora. Temugamba nti Dr. Hanifah yatugambye ffe tufune obuwuka mu mubiri. Normal flora
sirina bwe nkyogera nnyo mu Luganda mu nsaasire bwe buwuka Katonda bwe yatuteerawo obutuyamba okubeesabeesa ebyenda byaffe okubeera nti bisa emmere. Kaakati buli lw'owummuza oleetera eryo nno mu flora okubeera nti eddamu neekula bulungi ne yeeyagala, obuba bufudde ne bufuluma, obuba bukula ne bukula, so that bw'oddamu okulya emmere yo ebeera egaayibwa bulungi.